liri puzzle osana mudali gwa bazira ogwa human rights webale kulwanirira ddembe lya buntu na buteri antama nga business ye egenda wana ekissa abala n'ekiremeseza abalala okukola kwe kukkiriza abajjonkezi bano abagufuula omugano okumanyira abantu okubafuukira ekizibu bulijjo bamanyira abantu awatali bujulizi ne bajjonkera abantu okubabuza emirembe naye kati olwaleero tubabuuza Kyakihiru Sentamu yabadde akola kino dictator eyawamba kitaawe amazeeko bannayuganda emirembe omuntu noonoonya akawogo n'ogenda weepakasize bizinensi yo ne bagifuula olufumo liri puzzle Kimenke wange n'abalala bangi bakola musango ki okuyimba mu bivulu by'NRM okunoonyeza abaana baabwe 1,000 dictator n'amawulire ge mumusaasaanyaako lwaki temusooka kukunga bafamire yammwe wano Nyanzi yali wa Museveni juzi je yabadde ne bakutula diru ya kunga ya protest vote lwaki bantu mmwe mweri entama mwayola emisege givuma abantu negimaze ku bantu emirembe naye mbakakasa bukakasa nti akaseera katuuse nammwe bagenda kubajjonkera oyo politics ow'obukyayi politics ow'okumanyira abantu n'ow'okutraumatizinga abantu gwe mwasiga agenda kutuuka ne kubanyammwe magombe I tell you ne mulumba ono ne mulumba oli kati mulumbe ne kubayina obujulizi kubanga mutabani wa muyayiseewo ku meetinga dictator ataakakiddwa ataawambiddwa mutubuulire molalo yagijjeewa agende mu meeting ne dictator lwaki temuleka abantu ne bakola mwenga mwasooka kukola Nyanzi sente ze wabba mwe NRM nga mpitirivu oyo Bobi Wine wano nga yakkakkanya n'abantu obuteekalakasa mu bululu diruze NRM zonna nga yazisayininga ayina we NRM gwata meeting angako bwe mwali munoonye sente nga mwabba buli omu lwaki temuleka abavubuka abato ne bakozesa ebitone byabwe ne bagenda mu maaso ate kye neewunyisa n'abavubuka be mutaddeko olukookomo ne be mufuukidde ekizibu tebasisinkananga ku Museveni naye mmwe bennyini abalina ku sente z'omuyi w'omusolo mwabafuukidde buli omu ekirala eziva mu parliament eziva mu mikago egigatta ebibiina by'obufuzi si sente za gavumenti Museveni si yasayininga na approvinga lwaki mufuukira abantu ekizibu naye kaba bajjonkere munda be ku kinyanza ekyo kyavuddeyo ne kibugeyaza agatama ne kita ekividiyo ekyekisiru oyinza okukola comment bwetyo ku mutabani wo nga ne omukolo gwe waguliko n'ebyokwesimbawo mwatunda kadi ya NUP ku Makerere University ate omwana ne mumuteekamu esente najja independent lwaki temugoberera amateeka g'ekibiina omwana wo n'adifyinga amateeka g'ekibiina mu njuuyo Bunaawo oli musaba kunzi ke mulitegeera nti bano baffere beenoonyeza byabwe mulijja ne muneegattako ne tukwata enkumbi ne tugenda tulime emmwanyi kuba yeetalimba abanupu mulowooza twabatadde mutunnyonnyola omwana wammwe yayitawo okusisinkana dictator yawamba kitaawe muve mu bintu by'okwebuguyaza mwatandise n'okusimba ennyiriri empya dictator omwana yamusanga ku ssomero it is very okay abakulembeze bonna okumiitinga lwaki omuntu akola bizinensi ye tekiri okay ku miitinga president Bamba mulaba itizisivo. Lwaki Runabe, lwaki Alien Sikini, lwaki Gravity omutujjo, lwaki Dikenzo, lwaki Bebekulu n'abalala bangi okumiitinga muzeeyi kulwa businesses zaabwe. Kibi. Baba gamba konti bano bayingira Kampala kuba mpale biraka. Kale katukitwale it is very okay. Omuntu yenna okumiitinga president. Essaawa eno mumuyita president. Era ne mutabani wammwe mumuyita mukulembeze nti it is very okay abakulembeze okumiitinga nga mutabani wammwe ya meetinze abalala bonna bwe mufuna olugambo ne propaganda nti ba meetinze oli mumuyita dictator lwaki omulala bw'akola business mu government ena aweerera abaana be it is bad lwaki omulala bw'asisinkana abantu be NRM anoonye 1,000 mutwamatayizinze ba artist mufuukidde abantu bonna ekizibu muwalanya abantu mukyayizza abantu mukoze propaganda ku buli omu yenna ku bantu abeekolera Museveni mukkirize yabalema muleka abantu beekolere businesses zaabwe abantu temubateereddewo opportunity bwe basobola kuyimbira abantu bammwe be mulowooza nti be batuufu naye ate gye banoonye 1,000 baweerera abaana baabwe ne mubafuukira ekizibu what did Alien Skin do soko kwatemu katini wamma bagala katambulirawo ng'oyagala kugenda mu bwangu salale mutonomu naye nga babeetaaga mu bwangu mugenda kuba mukola Dubai ku airport mugenda kuba mulongoosa ku bisaawe abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi salale ali $1,000,000 mu emitwalo 2 input wa kuteeseganya bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ekyenjawulo ku mulimu guno tokola saawa 6 okole saawa 8 ntegerekese bulungi so jangu okole interview tunoonyeeko ng'oli wansi w'emyaka 2 waggulu w'emyaka 2 mugumu paka emyaka 38 tunoonyeeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7
abiri mukaga kinana munya ogenda kuba otufuna buterevu mungambire oyo ayagala ogenda ebweru aleme kugwa mu bafere kasente ko otekamwe waffe nga visa ogikutteko kati tweyongereyo n'omuliro muyinza okukimpa ayine kifaananyi ne president ono mwana mwamugobye munju watch out ebyobufuzi bwe babyabalema muddeyo mu ndongo mwatandika mutuga Museveni ekizibu kya Uganda naye buli omu yenna mwamufuula ekizibu kya wano olutalo olutuufu ani gwe mujja mu ntebe era bwe mutalwanisa Kayanja encha muli kwoli bwe mutalwanisa Damulira muli kwoli encha bwe mutalwanisa oli bwe mutalwanisa mulina problem kibasirumwe mulekeraawo kumanyira abantu musse business z'abantu abatasinsinkanangako na ku president ne mubafuukira ekizibu mwabavuma abantu n'okuboola abantu n'okumanyira abantu mulemesezza abantu Uganda lwaki it is very okay abaana bamwe okusisinkana dictator namwe bennyini kumwenna abali mu nuupu n'abagispear heading okuva ku secretary general baani bonna bakatana balubongoya bakyagulanyi baani bonna banyanzi waliwo atasisinkana ku president Museveni ani yaboola mutubulira ani yababoola